must go mugende abasirikale ne batukuba embooko mpaka entindanga embooko ekola ki enyoka embooko weeri okutereka weekuli otegeera bajja kutiisa kuba bayeekera bonna si gwe wabalonda. Abawagizi bange mwenna it's your diva Sophie Nantongo ndowooza kino kyekiseera Kazindaalo obudde buno kaliri pazo leeta omuceere ogwo bwidde wesingo ankoliri pazo ensonga ya politics ng'odongo naye otujja maaso netandikira ku nsonga ya mukwano gwe Ninalozi waliyo ekyamukoleddwako ekiyakoze kati simanyi n'oyo teyafumba okusokera ddala abatulaba ndeebaza okunkyazaako mu kyoto njagadde nnyo abantu ennaku zino abavaayo ne boogera ku nsonga twalire ewamu nga bannayuganda edda ensonga twazuulirira ku CBS wabeerangawo lubakyoya wabeerangawo makolo kavuma ekimeeza mambo baado twali bato nenkolezeeyo abantu okwogera ensonga nga bebaziraba era nga tusuubira abasajja abo bannabyabufuzi bagezi nnyo naye omulembe guno gutuyambye nnyo okumanya nti ate bebasinga obudongo babuyabuya nnyo abantu bateesa ensonga ate netuzigoberera kale bwe naddako nze ebimu ku bisinga okundeetera nenekanga nga ngudde gudde embotego ng'omuntu nyumirwa nnyo ebintu byebyobufuzi ku kya ka incident yako ke nalabye aka MC Cats ne Ninalozi nze omu asinga okusalirayo MC Cats omusango MC Cats obulamu bwe bwonna yeetisse omusaalaba ogukirako ogwa Yesu Kristo era akiteeteete era akyogera lugabwatadde tafaali eddene ku myuziki waki myuziki wa Uganda naye abasinga okumutuusaako obuvune n'obulabe ennaku tugamba nti kakiwulire eyasinga ennyo okutembeera n'okwagala ekisegedde kubanga kirisooba tugambe MC Cats abaddewo nnyo mu music industry ya Uganda naddala abaana ngaabo ababadde mu ndongo MC Cats abavuddeko nnyo era abayambye nnyo liri pazo naye nabo babadde bamuwase nze nedda waliwo MC Cats abadde nga ne bakyalire Ninalozi ekyasinga okumutunda oba okumukola ennyo musicale n'ayitawo Ninalozi yali muntu nga mukubi wa pati ekitali nga waliwo omuyimbi nga tagenda mu pati nga Bafana nga liri pazo naye nze ntandika okulaba Ninalozi namulabira wano ku Centenary Park wabeerangawo ebbaala ey'olwokubiri etegedde yalinga muwala waki wapate nnyo so MC Cats after 5 gemwogeddeko waliwo n'abayimbi abagiganyiddwamu ennyo kati bw'otunuulira nze nga liri pazo ya Uganda tezizanya nnyo nnyimba zange naye abaana abo bafunye 100% enyimba nga bazanya naddala puroguramu eri after 5 waddemu nnyo abaana abo kakati bwe tuddako ku mulamwa ogwa politics mu ndongo njagala leero tukwate kakota abantu bonna kibazingire wamu otegedde bwe kiba kirwadde n'abantu abali eyo abalaba bamanye obunanfuusi n'obujega n'obulimba obujjudde bannabitone waliwo abantu bannayuganda be baagadde era ne babawa n'obuwagizi ne babawa n'amaanyi ne babawa n'ekisente era endowooza yaabwe etandika okudduka gye bali ebalowoozeeko etandika okukeberamu akalifuzi nayo naayumira gi buli muntu gwe balowoozaako ku interview eno oyo naye ye mulabe enambeemu ow'enkyukakyuka kubanga ebigenda mu maaso mu Uganda abimanyi asobola n'okubiyiyamu oluyimba nga bwe yayiiya ennyimba za laavu ne zinyumira abantu naye akoze eki era bwe bamala okumanya abantu abo bakomewo waffe gye tuli ffe twatandika ne baba waffe Bobi Wine 2017 ne tutandika okuyimba ennyimba ku YouTube okwo nninako ennyimba z'enkyuka zisukka mu ttaano bwe kuba musango ng'omuntu yagunteekako
awo alinyiramuko ku break nagana naye ate mwaddu awo ddayo n'okeberera oluyimba baluyitako okuba obucupa Sebaagulanyi eggaali ebigezo nalumansi zonna zoogera ku byaki ku nkyukakyuka kakati di omuyimbi lwakolera gavumenti era tukitunuza eri abalaba tumale tukizeeyo gye bali di omuyimbi lwakola ki lwakolera gavumenti wano nno wakulu nnyo ogwo mubisi agofokasikiriya omuyimbi wakolera gavumenti era wandibaddewa omuntu okuva naga nti aa kakati gwe liri pazo okolera ki gavumenti n'ate waliwo n'abayimbi bekigwanidde era nga tobasaasira otegedde era nga tobasaasira era nga n'abantu bagubasalira era n'abaani abateekeddwa okugibwako omusango nga bagenza okukola waliwo abayimbi abazze batembeeta nga bayita ne mu nnyimba mu bitone byabwe ebyabaweebwa ne batembeeta omudigito era ne kunyumira ddala waliwo n'abakoze effujja eriri pasono ku bantu sekinnoomu oyo nne namula yeey'omusango eyawukana ku yaani ku yaali iri pazo nze ŋŋamba abantu bandisalidde omuntu omusango ku lw'ebyo balaba ebitagenda bulungi ng'omuyimbi oyo avuddeyo n'atembeeta kye bataagala naye mu Uganda abantu balowoolereze nnyo ffenna bwe tumala okwogera ebyobufuzi oba nga bwe twogera ku music industry buli omu agenda kukwata ekkubo adde ewuwewaka era buli omu alina omulimo gwe gwakola ki abantu baleme kulowooza nti tusiiba makindye nga tutudde tubeera mutayimbye tufunye kapati time nga tumaze okukola emirimu ono byakola ne byakola nange byenkola n'oli byakola tewali alinako kapande kagamba nti owadde pito yingira tewaliiwo alina seefu eseevinga sente za kirungi nakibi onfuna bulungi naye ne bamama Falidi mu bagabule omanyi owange yasooka onfulira bulungi kakati abantu nze nabigambye ejjemba ne baganda bange mwenabawali omuntu bw'avaayo ng'agenza okuyimba n'ayimba ebibye kwene embeera gye tugamba nti togenda na byange kubanga nange tebanzaala Djibouti tebanzaala Eritrea tebanzaala Ghana gundi gwe todduka na byange bw'oba olinawo by'olina togenda nabyo kandyeko kyendidde wate kubaali abalidde nzaani ataliyako ndidde ntya abantu balinawo ekintu kye bazimba ennaku zino ekiyinza okwewuunyisa era nsaba muganda wange ono ajja kunnyambako nze naakagwa ninga oba aliko olutwe emirundi ena olwasooka Kenzo oyo no yatwala na kuyimbako balala buyimbi nekuba akaperako okusimba oluseke mwe muludde munda omwo mubimanyi sabu wanatoola akakokolye atera okakozesa nga alabye abagagga n'abawaana bwe nabawaana ne bagamba oyo munyambi owulira bunnange ogwasembyeyo nali nyezeekaawo mubeezi kuyimba buyimbi ku stage abaweefu b'endowooza abanguyira okusalira bannaabwe emisango nti omulabi oyo yatulidde njagala okumanya olukwe lwe lufaanana lutya omuntu okuva ku sayidi y'abantu kubanga singa nkeera kumakya n'entembeeta nti nyimbidde kibiina nga bw'owulira mayinja bwe yayimba muzeeyi akalulu waliwo ne bwe yatuuka n'akuba ennoga omudonga olaba yalemwa emmundu omudonga akubwa atya abajaasi naawe wendako awo abantu bakwata era okimanyira ddala kyere era nkakasaba aba mayinja nga soogeza bigambo yadde mu mbeera ya kamera nti okumanyira abantu abakulu oba okubayisaamu amaaso yali bizinesi era sente yazikola ki yazirya naye nze agenza okuyimba obuyimbi bannange musango ki ogunkwatibwa kakasa eyo enaabeera mbeera yakulekerera musi ne batunuulira omubaazi nze liri pazo ng'omuyaayi noonya kuba mu kibuga muno bulungi mu kibuga muno kubaawo nze ng'omuntu ebyobufuzi ebyo byatuuka ne bikola ki
sobera ekintu kino ne kamiliyoni yakingamba angamba pozitira okusoberwa ade bagaba mukiza kanate mumwagala nemubuuza kojja wange angamba pozo gavumenti eno ebbanga ly'amazembe oyinza agiyimbiddeko emyaka ameka emyaka 2 ku myaka 4 gy'emazembe oyinza agiyimbiddeko emyaka 2 abantu bakanyiza nga tuvudde ku byogamba nti byonna nga bwe biri nagamba abantu abo nkuze nabo mikwano gyange otegeera nti ate n'abantu era be bawuliriza myuziki wange ate era naye muganda wange Kyagulanye ekkubo lyakwata ndi bebe kulu era tukuze ffe nambula mu bwaki bwa bulijjo naye kati nze ndi confused state gyendiko simba mu bantu bali abali mu buyinza tukuze nabo badde nabo emyaka 2 badde mbakola ki mbayimbiddeko n'emusiko nengende bamutwalako oba okuteesa okulaba koni mujjukira sage kamiliyoni lwe yagenda okwogera ne koni emyaka mingi kamiliyoni yagenze mu Central African Republic otegeera kati nagamba ndi mu kusoberwa simanyi kyakukola oyo naye omuntu akola ki waali yasoberwa kakati ekirala abayimbi tulina akantu ke bayita ego and pride okwerabawo kali mu buli mudongo buli muntu yenda kwali owuliddeko nti ayimba oba yabivaamu akalina oba baliyo bakategedde ku interview ego akalukunuku kalyezalawo ne pride y'okwemanya okwemanya okwo abayimbi ojja kutunuuliranga bebe kuulu nti ne bw'abadde mu ndongo abadde alina obutakkanya nani afande kakati nga yaga nze nakola ki nange ekikoze era bw'obasanga nga sina bya bufuzi nga kabaddewo mpaka wano we tuli ojja kusanga ne Eddie Kenzo naye nga yakafuna naye bannange ngenze ku BET Award ngenze ku Grammy nange byenkoze eki mbikoze nange sente nkoze eki nizifunye otegeera kati mu mbeera eyo waliwo abantu abali mu confused state eyo eyokukola ate nga bakulu bo era nga ate baddembe balina emitwe gyabwe okwesalirawo ku kyebaagala nekyebalowooza look olwaleero bagamba nti Eddie Kenzo mu copyright yafunamu Nyamutoolo Kenzo abadde n'omuwala oyo Nyamutoolo emyaka ndosanga 10 emabega Nyamutoolo wozeyanga gaalo bebamu kubaali abaana ba Bitale timu ki n'obufaananyi bwavaayo otegeera namunswalya ku nswazi osanga kapositinga nga bulungi BET ne Grammy omukulu n'alabanga kali genius n'abayinga interest n'akola ki n'akwetwalira akaana akuze nako muki mu big talent kakati ate ne wabeerawo n'abayimbi abakikola akagenderere anoonya exit mu ndongo kubanga abayimbi balina ekintu kino era kankyogere mu kamera oba oyagala nnyo ebyobufuzi yadde oyagala nnyo sympathy muganda wange kino nze nkigamba liri puzzle najja wano nenkoma omwaka 2016 mu maaso g'abantu baaba Kyagulanyi yali ayingira politics emmundu netugikubiranga babbala mwaka naye sijjukirayo olunaku lwe nafuna show olwaka sympathy abo nti olwokuba ndi ku sympathy abantu bampe ebivvu omuyimbi bwe waba tewali ndongo waba tewali ki tewali ndongo ne bw'oneewujja otya ne bw'onaakola otya teri agenda kuwa show nga tewali ki nga tewali ndongo kakati ekyo abayimbi nakyo mukyetegereza ne wabeerawo nabana ab'ettima ayagala okukola exit kuba tukirize tugaane endongo ya Uganda etuuka n'ekoma waliwo eyaŋŋamba eringa kikondo ky'amasannyalaze nga tokyakola kipya nga ne bw'oyimba n'okunamira muzibe tewakyali kyokola complete kakati abo boolaba nga tewakyali ng'abantu babirabye obayimbidde buli wamu ogenzeyo ne baga ate kati yakafeeno myezi 3 akomyewo kweganga ne bw'okuba yiiti tegakyali nnyo mawulire era kyobola nze sirabika nnyo okubivulu neewala nnyo okwemala mu supu nsigalemu akaagalwa kakati waliwo abo bakola exit bava mu ndongo banoonya sympathy kubanga ebyobufuzi bino byonna byolaba bisinga kuzannyibwa wano mu buki
mu Buganda walabyeyo sinalabayo muyimbi yesimbyewo ggulu eyo sinalabawo muyimbi ow'amaanyi nga Rasta Charles Embalala obono Lady Maria Mutindatine MP2B Mbalala City oba Lukungiri byonna bizannyibwa wano kakati ffe Abaganda tuli bagezi ono akola ekiziti adduka mu ndongo agamba akibaddemu yakiyita ekiki ekyata akirekamu banne yanoonya siipa seeno akube adduke akyalise banne bano abakikoze eki abasigaddemu endongo leero efudde nnyo waliwo abatamanya ŋŋamba abali mu kusiga obukyayi mu bidongo ne bakwata akasonga akatono nga liri pazo gw'omanyidde ddala nti oyo muyaaya anoonya kyakulya yazibaze essaawa 5 azijjawo ssaawa 6 adde mu bibye agende Makindye waluna mbiri azirieko emmere nti oyo yalidde ne bakugamba nga ne Museveni bwe yakuwadde n'obabuuza Museveni abadde Daviko omuntu atuula waluna mbiru Waina office aina office ku Salama Road Mpajjo nti omulabanga agenda mu ewa Misaki songa bambi ne yakuwadde obuseete naye yajjeeyo 5 naye aliyeeko mu Uganda ya leero so bannange mukola kikyamu muleke okutusigako enjiri ey'okulowooza nti tulidde ssente z'abantu nti era abantu embeera gye balimu mazima ffe tulidde ssente bwe kakati liri pazaalidde obumiliyoni obubiri n'ensinga kakati ate nze mu mboozi zange ensaaga nnyo kubanga nze kati kankubulire mu struggle eyo muli mulumbuye kojja wange lumbuye n'ennamba empirina buli abantu le bantomera gamba mutabani olabye nnyo naye embeera gy'olimu yo bwetyo bweri naye kolerera abaana beera obakole ki obategekere waliwo ne aptop boss awangalira eyo koleya naga munnakaweetu kankusabire bijja kuggwa naye ffe ekituufu tukola ki tukimanyi musajja waffe alizoninga bulungi kakati mu mbeera eyo tugamba abantu bano bwetu nti bazaye bakama baffe omulimu guno ogw'okuyimba naffe mwe tulya era mwe tukola kaseeti tubadde tusaba with due respect mu mbeera yonna ebibasoomooza tubiraba ebibaluma tubiraba naye mu Uganda muno era nsaba n'omusango gukwate abayimbi abantu be balaba nga mbutuufu ekintu kya sente baziridde balondemu ne bebasaasira baliripaza abagenda okukola obukozi bakole ki baveeyo kakati nze lunabe nga bondaba baganda bange ddala nze banneetaazaaki okuleka okuyimba enkudi yange nenva ku stage kulina gawalidde ssente waliwo amini musajja waffe mumumanyi bossman yampa emmotoka ya defender nenvugamu ne bagamba olizi yalidde enziwa Museveni yamuwadde defender ya bukadde 8 obukadde 8 nga bwe mugabo kirayifayiri tolyangako ku ssente za Museveni olw'ebyobufuzi. Museveni alina ssente oba eza gavumenti olw'ebyobufuzi era ziriko Bank of Uganda njagala okugamba kyemubuuza yakitegedde njagala okugamba ebintu nze saagala nnyo kibuuzo si kituufu ekyo omwami oyo abantu baba batuma ssente mumugye mu mboozi omwami oyo teri muyimbi gwe yalya mpozi nze simulabanga talina gwe yali awadde ekikutiya nti wagenze wekwa era buddirwa ababuleeta beba abalunywa bebajja bazunga nabo babbaji ntegeerakwatayo mpozi ndowooza zeezo naye ze sirina gwe nalinda twajjukira okuyimba emugende kyali kitya koola ogwavuga gulaviti bampa meka sikakadde kamafuta ono yakolaki ye yali avuga gravity yatera omuvuga nga bagenda mbivulu sebo nalya mmeka manager ezimalawo kaaliya yange mu bintu ebyekirina kyenalya sirimba naye bw'ovuga ku mmotoka katugeza amini akuwaddemu ekiboozi nga kitambula mu diaspora yonna so banange tulangibwa bwemage tubeegayiridde nnyo emmotoka zemulaba batuwaamu bubi sizaffe yeswaga kakati iffe bemulaba n'ennyumba okuzimala twazitandika mu covid zikyatukanudde amaaso so bambi mutusaasire tewali kye twali tulidde ogw'omusango ndowooza ejjeeredde ku kyoto so endongo mupolitiki zisobola kuvaawo endongo tusaba nnyo abantu mu bye balowooza ebibanyigiriza bakyawe ennyo be balaba nga ddala kituufu basaanidde okukola ki okukyayibwa so si muntu kumulaba nga avuga emmotoka so si muntu kumulaba nga ayimba emubende nti oyo yalya
ez'abalwadde b'emulago nti oyo yalya ezaagundi nti oyo yali ezaagundi nti oyo yalemesezza ki nti oyo yalemesezza ki enkyukakyuka ekirala ne bannayuganda bwe tuba twogera ebigambo bye abamu muleke kusirika waliwo yayogedde ensonga n'agamba abasuubuzi bwe twalinga twekalakasa ku mutugjeeko omusolo twatandikira ku mini price ne balingiza ku kalina ne batugamba mujjewa n'ebintu byammwe bya tax must go mugende abasirikale ne batukuba embooka mpaka entindanga embooka ekola ki enyooka so tugamba ne bannayuganda enkyukakyuka eno gye twagala ku Facebook okwenyumirako ne ku internet naye egenda kutubeerera nzibu nnyo ate era twogeza amazima enkyukakyuka eno gye twagala egenda kutubeerera nzibu nnyo mu kalulu mu kalulu nze nnyina n'okusuubira nti eyinza obutasoboka mu kalulu bwe tubanga abakateekateeka n'abakabala ate be balina obuyinza kakati nga nze liri paza atasomye ennyo alina amagezi ekyo ntuula n'enkikuba mu ttooki yadde sitegeera ne ŋŋaana ejja kino nkivuddemu tekigatta tekikola tekikola ekirala nabo tebannatulaga mbeera egamba nti baagala okunnyuka otegeera era njagala tukkiriziganye olutalo lwa muggo kubanga nabo oyagala okubajjako baagalanabo tebaagala kijjako kakati mugenze mu lutalo lw'okwefumita ki eŋŋumi anaakuba munno nookaawe byanaakola ki byanaatwala ekyo nakyo bakisuubire babeere aweya ate era bakkirize nti ebyobufuzi mulimu okukansa ebyobufuzi biringa bya mupiira mulimu awangula nedda mu byobufuzi wakuba wano tubiyige mu Africa tubitegeere mu nsi endala oba na wano bakitegeere era si kipya mu byobufuzi omuntu akansa naganze nkansizza ewaffe Masaka ajja kuwaayo omuntu nti nze nkansizza Mpuuga musambi mulungi nti oba nze nkansizza gundi oli namuwa ssente oba n'abaako byamusuubiza nga ankomawo bamukansa oba yali musambi mulungi ebyobufuzi biringa mupiira naye Salim Saleh yagamba Mawu naliraba ku kavidiyo n'agamba Mawu abatuludde naye emyaka mingi nga 10 emabega era kino ekintu kyenkola yakireeta tetukidisikasinga naye nga wali akulaga abadde ku opposition nagenda okulaba nga ate emyaka 10 abadde mu opposition ebyobufuzi nabo birimu okukansa omusambi omulungi so omuntu baaba mukansizza gwe kubuna obwavu obuluma waliwo n'abatendewaliddwa naga kati waliwo nze omubaka gwe nakulanda ewaffe Kawempe waliwo omusajja mulabye okuva lwe najja mu Kampala nga yeesimbawo era tusuubira nti we bamuwa ssente musajja wattu oba bamuyita mutazindwa ali Kawempe nerera yesimbiyewo omusajja bannange oba ali waliwo n'omulala bamuyitaani ono Mukaaku njagala olunaku lumu kojja Mukaaku Mukama amuweemu nze okuva lwe najja mu Kampala Mukaaku yesimbawo bamuyita Beedi waliwo n'omulala muganda wa Ssebaggala nze mulaba ku buli ballot paper ajani ye buli mwaka ajja oba yakyusizaamu kati yagala bwa mmeeya kakati ndoozi embeera bwetyo tukkirize nti n'ebyobufuzi birimu okukansa omulungi oba Eddie Kenzo bamukansa nakyo tukikkirize tukitwale nti yali muzannyi mulungi nga balina position gye baagala akole ki azannye so mu mbeera bwetyo nze nzikiririza mu buli omu okumuleka obulamu ne bukola ki ne butambula ekirala kya bulabe nnyo waliwo abantu yadde nga bakyamu olina obayitako n'obaleka kati bw'otunuulira nga bannaddiini ewaffe Masaka ewaliyo abakadde nga Sapule atambula omugga agukutta bwayi oyo bw'omukwatira ku mukulembeze we ow'eddiini akalulu okafiirirwa omufuzi olinga agamba kino ekyatuse kukazinda mugalu akulembera baki baprotestanti abaprotestanti oba omanyi boofiiriddwa waliwo abantu nga bagamba mu linnya lya paatiri mwana n'emwoyo mutuukirivu era nze nanyizenyize era ffe atukulembera okutwogerera ensonga zaffe era omaani kakati gwe bw'ovaayo oyo omukadde alya Sapule jjajja wange naluba ow'emyaka 8 n'alaba ku mawulire batera okulaba eggulire eritera kubeera ku UBS
ennaku zino ewaffe gye balaba n'alaba nti omusumba bamugize bamuyisizaamu eggaali akwata bukwasisa fulekatonda so tuli bavubuka bato tulina amaanyi mangi tulina essimu waliwo ebintu bye tulina okuleka nga bannaddiini tukoleki lwakuba nabo tebakoze kimala ate bwe bavaayo okwogera ne batwogera ku biruma bantu ate nabo tobanenya kubanga wano tulina enkola y'essimu lwakuba kati ffe tebatukubira akimanyi ne bw'oyogera tuli mu vaibu yaffe naye ate munnaddiini okuvaayo babiraba era babimanyi naye mu Uganda ya leero waliwo essimu ekubirwa yebaleko ssimu kale munnange ono bamutwalirako mu draw naye ekintu ekyo kyoliko otegedde kati nabo tobanenya babiraba era babimanyi kubirwababiraba so mu Uganda ya leero abali ku gulawundi eno bannaffe abali mu diaspora bo bayinza obutakiraba naye mu Uganda ya leero gye batulekamu waliwo kye bayita okutta ku biki ngere bw'oba odduka sipidi 10 n'otambula 8 mu mmeka 5 bannange wano we tuli wazibu embooko weeri okukutereka weekuli okitegeera bajja kutiisa kuba bayeekera bonna si gwe wabalonda era tokyewuunya nnyo eruweero baafa bameka nga bajja gwembuki so awo byebyagewe basebo ne bannyabo ensonga bwezi bwe zibadde atuyinza obutasukkawo nnyo wano eno olw'ensonga nti nno ate abwetyo bwe tubadde naye tukyagamba nambwa bwe bamuwa ebintu tumuleke nambwa yafunye n'omulimu muyozeeyoze nadda ku lw'obulungi bw'ekyoto twawukane kukubalala oba ensonga tugimma amazzi banatubalamu bate kuba ekyoto tukizimba sijja kukoma leero tuleme kulabikanga bali abalala kyoto tukiwa obudde kibaddeko omuceere emmere embuzi nekamuogo nakakaawa tuyinza obutasukakawo olwaleero basebo ne bannyabo ampozi nga mulina submission gye mwagala okukola olinayo okusiibula nze njagala kutegeeza bannayuganda weewaawo bingi ebitunyigiriza nga bannansi era tukkirize nti mu mawanga gonna si ffe tusoose okusanga okusomoozebwa naye waliwo amawanga agatuuse ku bigendererwa byago wakati mu bisoomoozo ebyamaanyi n'okusinga katonda mu Uganda. Nze njagala obutamalamu bannankyukakyuka maanyi nze mbategeeza nti ekigenda okusooka okutongerako kwe kulaba nga tuperereza abo abatakkiririza mu nzikiriza gye tukkiririzaamu ate wakati mu kuwangana ebikiiko tubasendesende tubaagazise kye tuwagira basobole twegattako twongere okweza nambas. Ekyokubiri tetugenda kubeera mu kutiisatiisibwa mpaka tuyimirire wamu gye tunaakoma okubeera n'eddoboozi ery'amaanyi n'okwegattibwako abalala. Bayinza okubiraba leeti ayinza okulaba ng'essaawa zino talaba nti kye tuyiko kkozi naye wakati mu kumuperereza n'okumwagaza nga tetumutyobodde mu kumwagaza mu ddembe ayinza okutuuka mu maaso n'alaba n'okusinga ate ffe abalowooza nti twakola ki twalaba kubanga abantu bonna abazze nga bajja ne bafuuka bamanyi mu byobufuzi amazima ga Katonda mu ggulu bangi baali tebaali abalala babadde wamu ku sayidi etunyigiriza ng'enyigiriza abalala. Nze njagala mbabuulire nti mutabani wa President Milton Obote olunaku lwe namulaba ng'agenze ku Makerere ne yeegatta ne bannayuganda okukangulira eddoboozi nti amazima waliwo obutali bwenkanya mu gavumenti eno. Nalowooza ekintu kimu nti yali asobola okikola mu gavumenti ya kitaawe ayinza okuba yetasobola kukola ki kukikola kubanga yali mwana wa president buli kimu nga kitambula buki bulungi. Nsuubira nti president yakola ssente nnyingi okubeera nga abaana nabo baali badde bagagga nnyo okuliza bulungi naye nabo abaaliko mu ntebe mu state house awo nnyini nga balina access efuna ssente ng'abaliko essaawa zino we bazifuna nga beeyagala ne beeyagala mu Buganda ne batuuka n'okuggyako Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ompuliriza bulungi kitegeeza bintu bingi bikyasoboka tugume tugende mu maaso
ne cause. Nze obugambo bwange obusembayo njagala kubulya bannayuganda bonna nkakasa nti buli muntu ali mu Uganda ng'embeera emunyigiza yeetaaga enkyukakyuka naye saagala nze enkyukakyuka yakufuma bantu nze njagala nnyo n'obutata bizinesi z'abantu mulekere okunyira bizinesi ekiwa kyaba bizinesi yo muletokola kuyadde omudala gw'ennyanja nze njagala nnyo ogenda obuulira omuntu owa DP omugende nti oli mu DP ne DP eyo eri musintuufu omunnyonnyola ebyo ebiri mu DP omulage nze banaye ng'akyusizza baana ku nkyukakyuka mbaleka ebintu by'okuvuma kati mulina nsonga kubanga kitaffe Kazinda yagambye abantu ffe tulumba poliisi etukulu yayinza okubanga ku TV watu wabiramu kubanga kizagala tabeera mu fiimu kakati kalonda akumuvuma sooka weebuuze ebintu abiraba atya okuvuma Kulaije tekikola makulu kubanga okujja nga tutegeera Kulaije omwogezi w'amagye bamuwa ebintu ebiri mu ripooti nga bimaze okupulintingibwa kibamuwa okusoma kyasoma gwe ssawayo okwala esimu logaa Kulaije mutategeera biki gwoba atategeera oli mwogezi kibamuwa okusoma kyasoma kati bw'ova ku ekyo ye w'amagye agamba nti ye jaati tetugimanyi ate omuduumizi w'amagye n'atuutika n'agamba nti awo kibakola kyamaanyi kati tolabanga bw'oli mu lutalo ate olutakukwatako ono mwogezi agamba tubimanyi ate ono akulira amagye nti abaana abo balungi nnyo so nze ndowooza tutambuza enjiri yakubeera bumu yakulaba kubanga tukyusa ggwanga litukyusa enjiri nga si yakuvuma naye nga nvaagulu nga mbagamba Kenya kapazo tukagenda kukola ke yakoze runna bewala tukagenda kukola wakamala kugamba nti tebakuba business zabo galate goli atakaje okuba business omwenge nga gwongeza amaanyi g'ekisajja abatunda business ne bwona kuba Daviko ero ne yayimba business anze nyina akembire akagala business bisawe yo bulungi nnyo nga tokubye yo bisawe ya ate mu badoji kuba kamba kutegeeza tugoyagala ekyokunywa nga tekawunya mu kamwa n'oba omaze okukanywa otambula bulungi nnyo n'ogenda baboso n'ogenda bakayita akembira akeke kano bakasogola mu matooke agafa agawano bali awo eruwafu waggulu gundi bagiyita ani oni atera okuwotera waggulu galina ebyawo kawuli sawuna awo akasitas ekikuba ekikkirira awo akembire era ndowooza tujja kusaba wiiki ejja tugenda kukolera awo ekyoto abamale tusasula tebatuzibuza nga ayi nga tusasudde era naye ate ono tutandise basebo ne banyabo tanko kumaliriza basebo ne banyabo mumaliriza emire n'omukyala mumanyi basebo ne banyabo sookera ddala okubeebaza okulaba ekyoto obuzajja muleka ayogere basebo ne banyabo nsookera ddala okubeebaza okulaba ekyoto neneebaza abasiponsa baffe naddala Century bannange weebale nnyo omulimu ogw'okola ogw'ettendo tojjanga okwo era bannayuganda bonna bakubiriza bagende bafune bulani agenda okutuuka nga mukazi we yagula puuti yani wasula kubayira mane nkubise kusa agenda kebera mu kumomope nga mukazi we yagula puuti ero nga sakameza era baganda bange nva waggulu nga mbagamba bannange nga mwami Kyagulanyi Ssentamu we yagamba obululu tebutwawula bannange temwawukana mu bululu buno bwetugendamu tusigale nga tuli kimu bino bya sizoni lwaki muttiŋŋana olwo era bigenda kuggwa nsaba tusigale nga tuli bulungi tubeere nga tuli bantu balamu temwemalaamu baganda bange bw'olaba owa poliisi ng'aggambye wano togendawo gwe muwulirize ate nammwe abapoliisi omula abantu bano nga tebalina bwadde kisi kyonna kye bazze nakyo temubakuba tusigale mu Uganda ennungi tweyagalire babiwulira bajja babiwulira kakati nze n'ensonga eyo nze nali musajja wankyukakyuka nnyo ate oli waki era ndi musajja wa DP mu DP tulina DP ziri bbiri olwo DP eya Lulume neya Mawu kati nze ndi mu DP eya Mawu waliwo ate eya Mawu eya Lulume eri buyikulu eya Lulume eri buyikulu
mutwe eyo gye ndimu eyo eyalulume then eyammawo tuli awo tutagalatagala naye erimu ebitutagaza opposition eriwo essaawa zino yo yeeraba nga opposition era gweovayo ng'oli wa DP agwo oli wa NRM ovayo ng'oli wa FDC gwe oli wa NRM ovayo ng'oli wa Jema gwe oli wa NRM ovayo ng'oli wa UPC gwe oli wa ki okategeera kalinaffe twasalawo enkyukakyuka tubalekere ate era n'ekirala mwasayininga ebiwandiiko yasayininga UPC yasayininga DP yasayininga mukola nabo muli ba pattern n'ekirala bannayuganda kye bava bateerabira waliwo ffe kati nga era twetamwa ebyo gundi ebyobibiina by'ebyobufuzi era eno gavumenti eriwo ye yatuula n'akakiiko kaayo bakaaliko bameka ne bateekawo buli muntu ali registaringa ekibiina oluusi ogenda n'obeerawo n'ogaana naye oba tuli kuki nsaba kumaliza submission yawe so fe mu nkyukakyuka y'emirundi gino twagivaamu twagibalekera era bafuuti soja beeyagala ennyo era nze bwe bakuba nga bagamba batulwanirira ne ngamba so nange nandibaddeawo ng'owa DP nga nyinza okulwanirirako kuba ffe twabeeranga nga byesige nga ayita ku Ntebe Road nga n'aba DP kibakakatako kwambalagana ompuliriza n'aba UPC ompuliriza nga bannankyukakyuka naye guno omulembe twatugemako ng'aba DP tusigala mu DP yaffe paka bweridda nga mawe amaze okutukako amagulu tetugibalekera buli bwe babakuba nga ngamba batulwanirira beba abaana baffe nze ndi eno ndi muwagawaga so ebyo ebyange akobazi fundikira kakati byonna tubyogedde ebyenkyukakyuka mirundi n'ebirala nekyefaanisa si mukyalo ekisinga obukulu ffenna enkyukakyuka etukwatako obe muyimbi obe wa kyoto n'abayimbi obe waki enkyukakyuka etukolaki etukwatako naye ate ezze etya esobola ate kukosa yadde ezze kati ekisinga obukulu kiri kimu nti abaagala enkyukakyuka oba ffenna abaagala enkyukakyuka tuleme kweyawula twegatte kitole kubanga era buli olaba kati akalulu ke kawempe era tugenda kukomekereza nga abavuganya ba mirundi egi abali mu buyinza ne bana abakolaki abali mu opposition kuba abali mu opposition nabo bangi kitegeeza mu bwawuddemu obululu nze badde nsaba tukwatire wamu ffenna tumanye nti n'omulabe waffe yegundi tumwambalagane osegeera tumanye nti nno erimu yaffe kujjako kukyusa bukulembeze ffenna twambalize wamu ekyokubiri nti abakulembe essaawa zino opposition gye tuyinawo nga nuupu twagala enkyukakyuka naye ffe kennyini ffe tweruma kyekiri kyoli kyayogedde nti no waliwo omusajja ali South Africa ogenda okuli awayiriza tujja genda okukakana nga tewali mutuufu nga tusigazaawo omuntu omu gwe tulinawo ng'abakulembera atukulembera nga opposition osegeera kitegeeza kiti tube nga tulina obukulembeze nga tubukiririzaamu tolumba pazo nti pazo kino tolumba devicom osegeera kubanga omuntu wayogerako kino nti oyo ali bwakola kino bwakola ekintu ekyawukana naawe nti oyo ali twekkirizemu tufena twagala enkyukakyuka kubanga kizibu nnyo okusanga omuntu ow'emyaka 2 ow'emyaka 4 okudda wansi nga tayagala nkyukakyuka tweyanzeege omugenyi waffe yagenda ate okuwumbawumba era asiibule wumbawumba era osiibule otubuulireko n'ekyoto okisanze otya ekyoto ekyenjawulo ekirimu era temukoppa scripti wano tulya tulya ku mbuzi ne tulya na mu muceere era embeera nnungi n'enkoko tugirya abantu bettanire nnyo ekyoto kubanga kyendabye ku kyoto ntululwa nnyo ku butebe obw'enjawulo naye ekyoto kino nkirabyemu abasajja abagezi bangi ate aboogera ebintu by'amagezi so ekyoto abantu bakyettanire nnyo era bakigoberere nnyo kirimu ensonga tukubiriza n'abantu kibeerayo kiteekebwa buli lwa mande bajja saawa emwezi akawungezi babeerengako adavika omuntu mwebaza okutukyalirako
ekyoto oba nze nakyadde oba neeyitiriza ddala kumumanyira mu mboozi mukati sigala kitambulira wamu lwakuba tetwayogedde mirimu ogwange entembeeya ndongo n'abali wano bonna muli bategesi ba bibuuzo ndowooza emikisa nyina 99 gy'okubeera nga businyuka oba muwe bange gyokubeera kipande ku kipande n'okwebaza Ssekale property ntera nnyo okugira bivulu by'abayimbi batunda ettaka abantu babeeyunire so mwebale kunkyazaako era tusuubira tujja kujjanga wano ewaffe tetujjanga nnyo kuteesa ku bibuuzi bya kijege ebyo simanyi gundi bamukutte negundi simanyi nnyabulanye tujja kwogeranga ku music waffe ate tutabulemuko era ndooza abantu batwagale kubanga n'ensonga eziruma abantu tugikwatako tugikwatira ddala tukolera abantu so abantu batweyunire abafe be balina okulaba bulijjo bagenda ne bagamba gwe YouTube yo tokoze kimala ku biruma abantu kakati ebiruma abantu biri kukwatira ddala bajje batwegatte abawagizi bange mwenna, it's your diva Sophie Nantongo. Abaffe lambwe nga mpita mu nnyimba zange era ndowooza kino kye kiseera.